bless your reunion. And I move at your picture. Yes. Webale nnyo, webale ddala bassebo ne bannyabo wataka kuliraanye mu ngalo mugaye nti omukolo ogulabye omubuzi ogugo gwagwa gwaddi manager wa Rema ndino jatunuulira omukolo guno abayimbi bangi bazze okuba nga bagwetanira bavera okuba nti olunaku lulwadde lwakuna twabaddeewo nnyo bivulu yinza okugamba shows ez'enjawulo manager Kama Ivy abaddekaawo manager Arafat mbalengeddekaawo mpolampola so otunuulira kabako ne mukyala wono Jazira Damuna abamaze emyaka 7 balina omwana omu so mu mbeera eno basobodde okuba nga bakitongoza officially amujje ku mudaala gw'abadibye so mu mbeera eno abintu bingi bibaddewo ate nga nera njagala okujjukiza tife tutambula nnyo ne Sheikh Haji Amir Kakoma oba Haji Amir Kakoma mwite Sheikh omusajja omulombi w'edduwa omusajja oyo mwekwate nnyo edduwa eno ajja kuwonya ebisira n'ebizibu onoonya mirimu bakuloga amalogo agazaayo oba akuyamba mu bintu by'amalogo bino nabo kuba nti embeera ekuba nti ekusajjuseeko Haji Amir Kakoma ye kyokuddamu kyasangibwa Nansana yes Nansana naluvule goba gwekasa oba goba gwekwata solo kuba nga Haji Amir Kakoma ono yemukwatagana mu mbeera okuba nti akutaasa oli bweru emikisa tolina ajja kutaasa ku by'emikisa atose mu mbeera ey'enjawulo so Haji Amir Kakoma mwekwate nnyo naddala Nansana naluvule oba muyiteeko munoonyeko awo z'amasimu Haji Amir Kakoma oyo ojja kuba omwekwata mpola oyo munoonyeko naddala ku namba z'essimu noti 775 1605 27 omusomi w'edduwa owaddala Kumusiramu omukkiriza zogoberera wira nsasira basiiba n'abakyala abatali bawowe olaye mugwe ebisiibo byammwe ebifira bwereere nsasira bakundi mbafeefa abatali bawowe ogambe naziyeni mwana wattu nti alina okuwowa agambe tamambo parliamenti naye gweno incident ano tulaze profilement tobola bangubona saluti toli student nange binda kuwasa mama mpo mwana wo bambi tojja kwejisa onampaddeyo mitwalo 5 mbadde situmanyi tata mugase kuba emikwano ate laba bwagattako emitwalo 10 abalabe babweru bawulira obulumi kubanga ndi wakabako mwebale mwenna abamugattako yes agamba ati ajje kumuleka enkola ya video exclusively tuleta ebyakagwawo ebiriwo ebitraining ebizibiro music industry oba entertainment business at large olunaku lwa leero yes njagala okukulisayo mwenna ababadde ku mukolo gwa kabako Roden Y kabako yes nga yanjiro banga agenda okuba nti bamwandira mu maka ga mwana muwala amanyirwa nga Jazira Damuna Jazira ono mukyala bamaze ne kabako emyaka egikunukuliza emyaka 7 nga nire babadde wali egomba madu bitundu by'empiji oba esaze eryo kusawa za leero itolo muganda waffe Dr. Hildaman Mazongo tozonna kulwaliro yes tukandaze gendo tubanga twolekerawo tulengerawo yes omukolo nga tuguyingira tutambulira ddala okuba nga tugendera yes tuwerekera ko muganda waffe Kabako oba Yusuf Senabulya yes nga yanjira mwana muno banga akyala eri mwana munne yes naddala mu mbeera eno nga Kabako ono azze atambula mu bayimbi ab'enjawulo azze atambula mu basumba ab'enjawulo kuba tulengeddekawo omusumba amanyikiddwa nga Pastor Andrew Jengo naye alabizeewo Pastor Wilson Bugembe yes tabuze kusoma mu mbeera eno omukolo gusombodde oba gukowodde bagulese abakolo abanene oba abayimbi ab'enjawulo bannabyabufuzi ab'enjawulo naye nga mu kyongero gye tuli mu entertainment business tusinze kufokasinga nnyo ku kye bayita naddala abayimbi oba abantu bali mu circle entertainment so mu mbeera eno olunaku lwa leero tutambula mu kutambula okwo tusobole netutuukira ddala tufulumya ekibuga netulokera manyike tuyise maya netuyongera naddala netuyingira egomba maddu eno tusangibwa no mu bitundu by'empigi ng'akava emaya weyongera egomba maddu so mu mbeera eno wetuyingiridde awo okutuukira mukolo netusanga naddala omuyimbi King Saha Semanda Mansuri yes ng'ali ku stage oba ng'ali ku mukolo guno ali ku kadaali yengedde okuba nga yejirisa yaguddewo performance zaffe okuba tuyingidde mu mbeera y'okuba nti mukolo guno tugutuuseko ogwa Roden Y Kabako mu mbeera eyo nawerekeddwako Pastor Wilson Bugembe azzeemawo n'akola performance ebadde yakabi ennungi ennyo gy'asudde Kabako okuba nti yes asituka acamuka so mu mbeera eno wavuddeko awo netufuna neera Kabako ng'egyali nti musajja muisiramu oba musajja musiraamu kalifa lwanga abaddewo awo mpolampola netubeera ne Swaba Kabaka Swaba Kasumba naye yeegaseewo mpolampola tuvudde awo ne tuba nga tutandika okuyingira kye bayita TNS
ate NS eno mu mbeera y'okuba nti Kabako ekibiina kyamazeemu ebbanga ovunaana okuba nti Kabako ono yatagala kunabira Good Life n'azunga kampu ez'enjawulo so olunaku lwaliro Shiba Kalungi awerekeddeko Kabako watuvudde awo Shiba Kalungi ono afulumiza mwana mwala Jazira okumuwerekera akafulumiza mwana mwala Jazira mu kidaala omuba mu nnyumba gyabadde n'abantu amuleeta mu performance ez'enjawulo z'olabaawo ng'amutambuza amuyingiza ekidala ayimba mu mbeera ey'enjawulo tuvudde awo mwana mulazi Fefe Buusi yes Fefe Buusi n'abanga freestyle agikubye buli omu n'akkiriza nti Fefe Buusi king of freestyle Kalona Ntongo naye najja ne performance ebadde ennungi Dr. Hildeman naye talutumidde mwana oluvannyuma okuba nti bali mu constituency gye yabasobola okuba nga amega omukyala Amelia ekyambadde yamukuba akalusu sawa za leero Dr. Hildeman yavunaanyizibwa ku constituency eyo ye MP omulonde then mwana mulazi Koko Finger Ras Koko abasinga bagamba Ras Koko ono afaananya energy bakabako yes yayoza Koko Finger so mu mbeera eno Ras Koko azina performing amakayimba ke My Miss though twali tusuubira okuba nti n'akayimba ka Zoom Zoom kayinza okutuyitamu kakapya katambula so mu mbeera eno Maureen Nantuma omukyala naye talutumidde mwana ze n'abanga ayisaamu eggaali Kalifa Aganaga beegatiddwako ne Sherry Matovu nabo bayiseeyo Grace Khan naye akozeewo performance y'ennyimba z'ebbiri then Lydia Jasmine asobodde okuba nga akomyawo omugole kuva okuba nti abadde yayingidde olwakomyawo wa Shiba n'aba nga ayimba okuddayo eri mu kisengese okukomawo kwe kubadde kwa Lydia Jasmine then Pia Pounds Ziza Bafana abadde waawo wata performance awerekeddeko omugulu Kabako then otunulira omukolo guno gwonna gubadde powered by Sure Events eno erina omuyimba amanyikiddwa nga Joey Landa then kugatta Kushona Designs bakoze designs n'okwambaza omugole omukyala then n'omwami Kabako then DJ Sula Kabaka w'emikolo n'embaga oba okwanjula ate tagubuzeeko yagubadde naddala emabega nnyo so omukolo ogutunuulira engeri gye gutambula abayimbi bangi abaswaba bangi oseeka bangi otunuulira Busi ono agwefuze nnyo mu rap engeri gyabuutikidde then otunuulira naddala abakulu ab'enjawulo Kayimba Mulengeddekaawo yes ng'atambula manager wa Rema then ojja tunuulira omukolo guno abayimbi bangi bazze okuba nga bagwetanira ovunaana okuba nti olunaku lulwadde lwakuna twabaddeewo nnyo bivulu yinza okugamba shows ez'enjawulo manager Kama Ivy abaddekaawo manager Arafat Mbalengeddekaawo mpolampola so otunuulira Kabako ne mukyala we ono Jazira Damuna abamaze emyaka 7 balina omwana omu so mu mbeera eno basobodde okuba nga bakitongoza officially amugye ku mudaala gw'aba TV so mu mbeera eno ebintu bingi bibaddewo ate nga nera njagala okujjukiza tife tutambula nnyo ne Sheikh Haji Amir Kakoma oba Haji Amir Kakoma mwite Sheikh omusajja omulombi w'edduwa omusajja oyo mwekwate nnyo edduwa eno ajja kuwonya ebisiraani ebizibu onoonya mirimu bakuloga amalogo agazaayo oba akuyamba mu bintu by'amalogo bino nawe okuba nti embeera okuba nti ekusajjuseeko Haji Amir Kakoma ekyokuddamu kyasangibwa Nansana yes Nansana Naluvule goba gwekasa oba goba wekwata sobola okuba nga Haji Amir Kakoma ono yemukwatagana mu mbeera okuba nti akutaasa oli bweru emikisa tolina ajja kutaasa ku by'emikisa atwase mu mbeera ey'enjawulo so Haji Amir Kakoma mwekwate nnyo naddala Nansana Naluvule oba muyiteeko omunoonyeko awo ku mbeera ey'akabi oba ku namba ez'amasimu Haji Amir Kakoma oyo ojja kuba omwekwata mpolampola ajja kuba akutuusako buli kyanjawulo kyosobola okuba nga okwatagana so Haji Amir Kakoma oyo munoonyeeko naddala ku namba z'essimu 075 1605 27 omusomi w'edduwa ta'ala n'ategeeza mu aya endala subhanahu wa ta'ala wala tansawu lfadla bainakum olwaleero tuli mu ssanyu abantu bazze wano mwendaba essanyu lingi kuyinza okukya ku makya nga waliwo embeera wakati awo abantu baleeta ensonga ezitalimu makulu nogamba mukadde waffe sheekhi mukadde waffe seeka ensonga ebweti nebweti nga wuli yagala kukyankala na mukyala we tubadde munda wali neŋŋamba Yusufu omukolo guno bagukola omulundi gumu omukyala omututte togenda kudda wano inshaallah era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Jazira Allah akuziba amaaso ag'ekkubo erikomawo enewamu ofumbe paka inshaallah subhanahu wa ta'ala Allahumma era kkiriza abantu bano baba nga bazze ku lulwono buli omu akubira takbira tunuulira bulungi Yusufu atanenya mimwa omanya nti yazze kuba nti asunga Allahu akbar tunuulira bulungi babalewo ejja ataddamu la ilaha illallah Allah wallahi mumwagala alhamdulillah so mubeera efaanana ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba nti abantu bano tuwangaala nabo banga lyonna kyobaka Muhammad kyobula obubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyobula obubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba 4 dananir sente za mitekeena la yuhasabu Allahu bihi 'abdu yawm al-qiyamah Allah tagenda zikuwala ku yawm al-qiyamah ni yagamba sallallahu alaihi wasallama sente gyokute n'oteeka mu mukyalawo Yusuf sente gyogenda oteeka mu Jazira oyo Allah tagenda gikubanja mutwala ali ku sente sheikh
That's why Nabi Muhammad yatugamba nti abange inna Allaha jamilun, Allah wa mulungi, yuhibbul jamalu, Allah ayagala nnyo okuba abantu bafaana bulungi mu nsi, yuhibbu idha an'ama ala abdihi ni'ma, ayagala nnyo Allah waba alina omuntu gwawadde ekyengera ayara athru ni'matihi alayhi, alabe ng'ekyengera ekimufaanana. N'otunuulira omuntu musimanya Nabbi yagamba tulina okuba tukolera kiyama n'asiwuka enaafuna enkyaca nabitabira nkuna nkyaca tunga okukwata ekiruusi n'okiteeka mu nkyaca eno kibuliramu okubanga akolera kiyama nabitabira nkuna nkyaca. So Yusufu omukyalo oyo muteekemu sente ezo Allah tagenda zikubuuza. Ekyokubiri mulina okulya ku bulamu obulungi okuba nti embeera etambula bulungi. Era Jazira nkugamba insha Allah omusajja oyo gwolaba mukwate bulungi, njagala obeere ng'embeera eyo etambula mu nsi muno omukulaakulanya insha Allah kuba nkutunuulira alhamdulillah byonna ebitendo birina. Yusufu yemiri gwafuubiddwa olabanga ebitendo byonna birina. Sooka oyimirire insha Allah nkulaga abantu. Yimirira. American Height omulabye. Ina ekitambibwako eyo kyogera ku Maka Muhammad. Kyogera ku Maka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naye mulimu olunyiri lugamba nti kaana idha tabassama ru'ya kanuni bayina thanayahu. Nabbi wesekanga wati ngolaba kazigo mumanyi oseka museba abantu bategere nti olina muko kazigo. Bino si bya muzannyo sheekh, okufaanana Nabbi si kyangu. Nawe muba bayagala mufaanani oyo Yusufu ayina ebitendo bifaanana Nabbi Muhammad. Ate Jazira Yusufu ne yaŋŋambye kugambe nti ajmal minka lam tulidu nisa, akusinga obulungi tebannamuzaala mu nsi.